Chala Dagire Prima, abandi bamanyiga Prima Kadash. She's a beautician. So lola buli kimu kitambula bulungi. Amawulire mangi gazze gakuba ebintu ebyenjawulo naye olunaku olwali kitulese yeddayi mu Geostedy. Ekirooto kino kyatandika mpola mpola n'omuyimbi amanyiddwa nga George William Hassan Kigozi abanyi gomanyinga Geostedy yasobola okuba nti atandika music career ye back then atukuba ennyimba kumukumu mpaka olunaku olwayo wetuli ate nga n'okwosa enkya ku Friday alina oluyimba lwagenda okuba nti ata bifaananyi mubirabye ku mitimbagano egy'enjawulo naye ke kaseera akadde mulindwa kuba nti abakulu bano bayogerako gye njagala okwebasa Prima Lusania aba American Apartments nga eyo muyimbi Geostedy naye yomukwaba abantu abakifuniddemu njagala okwebaza Sanyuka TV edition ddala ezasooka twali ku Imperial Real nzijukira gwomukwaba basooka kunzikiririzaamu atandika music journalism career yange oba yali 2017 navaamu okuva mu kuwandiika nga nzira mu TV. So basically wetwe tugenda obanga tutambula naye atwekumira ennyo ku ddali mu Geostedy ate omu ba sponsors baffe ab'olunaku olwali Prima Lusania osobola ogenda wali ku Impala nosobola obanga okikwasaganya ate ne Prima Cosmetics naye era musobola obanga mubikwasaganya bulungi olina akakooti kewakoze n'ogamba sente teziyinza bbula ate n'ekizigo ne kigaana toyanza nnyo toyanza gamanya ga zeekole Isaac Case amanya gange ntitibwa George William Kigozi Hassan Geostedy era nga nsanyuse nnyo olunaku olwaleero okubabeera wano maaso nga twogera ku show yaffe ya Dine with Geostedy. So shene ezebaawo this is the 4th edition gye tugenda okukola this year ku Chubana and twamissing emyaka ebiri awo egya COVID because of this and this we couldn't do shows singa kati tuli mu edition eringa ya musanvu but era twebaza Mukama olwokuba nti obulamu tulina era sheno tugenda kugikola ku Chubana nga 28 December Dine with Geostedy. Thank you. Okay, tuyanze nnyo tuyanzege njagala omukyala okuba sponsors baffe Prima Kadash ova mu Prima Lusania naye asooka abuze ku Bannayuganda atubuulire ye basponsor bategese eki mbeera ki egenda obeerawo nga 28 because tuzze tubeera naawe mu editions eziyise enegenda kwawukana etya ng'ate ozze kuno nga full time ku full board sponsorship Prima tubuuza ku Bannayuganda then ebisigadde tujja bikubuuza. Mugamba mutya, how is everyone doing? I'm so glad to see everyone here. And I'm so happy that I'm sitting on this table for the first time and more so supporting Tata So on this. I'm very proud of that. Yeah, reason you're here because of Dine with Geostedy, 4th edition. We have to make sure Electricity Geostedy always gives us the best. About them other editions, about them experience what you get, and this is going to be more than the best. So let's expect the best. Yeah. Okay, tuyanze nnyo tuyanzege jako omukulu owa management kuva mu Geostedy yatubuulire tickets za meka booking table ya meka era ejjirako biki akubanga Chubana kifo kirungi kikakamu location yakyo temulimu bantu simanyi nsaliraako njagala kuyingirira mu twalo naye bo nga management tickets za fulumadi ensonga bwezityo basaba n'abajja bumuje baliko manya n'eddoboozi kutibwa Joseph nga ndi kukakiiko waka management ya Geostedy era nga show yaffe eriyo nga 28 eyitibwa Dine with Geostedy ordinary eri ku mitwalo 10 okuyingira ku mulyango tebo y'abantu 5 eri ku miliyoni 1
wabula buli muntu si wa VIP si wa ordinary buli omu ku ezo sente z'osasudde ogenda kufuna dina. So tewali bagamba mu VIP egenda kufuna kino egenda kufuna kino. All the services are equal. Omwezi 28 Geostedy black man is dining at Chubana. Chubana tamanyi kifo kino kiri mu Nnyonyo ova ku Speak Resort. Chubana wetugenda okwenda omwezi 28 toyaze. Okay, toyanze gijoze okuba nti ekintu ekyo kisobola oba nga okitangazaako bulungi. Mbajjukiza ngina kusomwezi 28 wekyogera ku bayimbi abali certified nga music abalekudi. Jamina muzinda baba muzinda. Mwebale kodi ngana George. Mwebale. Mwebale kusima wewe mukisala. Mwebale kodi ngana si. God to us. Mwebale kusima sero. Mwa breaking up 2019 gibadde emyaka 3 n'emyezi 4. 2020. Yes. Ngamba okucakana. Ebibuuzo tugende tubikwate. Mwanagamba ati nze asobodde okuba nti mbaleeta tutandike ne owanika omukono ne tubuuza ekibuuzo naye nga kiri mu layini n'omuyimbi kosa ne maama so ne taata so. Omulabi yagala kumanya process ebadde etya because twalabyeko n'ebifaananyi over the weekend ne ka video ng'oli mu kuzannyira ku bisambi bya taata so. Twebuuza ekituufu mwadinganye. Ekituufu kiri nti we've always been parents, yeah? Kati ate n'ensi mwe tuli in the 20th century ebintu ebisinga engeri gye bitambulamu si gye byalinga bitambulamu. Edda ng'abantu bafukamira taata mumugjeeko akaveera okitegeera ovuuki ennaku zino nti ebintu ebimu ebibaawo maybe okutunda business n'okupushinga ebintu ebisinga ebifaananyi ebimu videos ezimu zijja faanana nga bwe zifaanana naye nga at the end of the day we are parents to Solaya na Solange si kyekyo mu maaso. Yes, so sirowooza nti tuli awo ku ekyo. Bana abamawulire bulijjo mubeesunga Sanchez ojja sinziira awo nyine woli ojjako masiki otubuuze ekibuuzo. Kakati, it is not always going to be about me. Era sagala everything every time to be about me. It has to be about business because I'm a businesswoman. Sagala bulisawa chibelenga chili about Prima relationship egana, it's about Prima. Look at my value. What do I bring on the table? So it's not all about Prima. We are brands. I am a brand. I am a businesswoman, so I can come on any table. Italian Geostedy or any other person. So it's not about me. It's about business. Yeah. Ebisinga kiriwe kiti ebiseera ebisinga tubeera ne goals, tubeera ne plan, oluusi ebintu ebyo oba n'ebiruubiriro bitwagala okutuukako ng'abantu. Ebintu ebyo bisinga tetusobola nnyo bidisclosinga eri bantu because tomanya ani kulinnya mu ki kutwala ki, but ekyo kye tuba tuliko essaawa eyo kye tusobola obawaako because I personally ndi muntu akuuma ennyo ebintu byange nga mukyama. So goals, plans gye tulaga twagala okwachivinga ebyo biri ku side yaffe munatusonyiwa abantu ab'emitima emibi nabo bangi. Baheras. Kale tugenda wa mwami oyo abuze ekibuuzo then tuddeko ne Eddie Miyembe. Kenyini olina experience ey'ekintu ekyo nga bwe kize kibaawo naye kenyini okimanyi okitegeera. So kati naffe ngaffe engeri gye tukwasaganyamu ekintu kino yandibanga yeeyo oba yandibanga si yeeyo.
bw'oba weeyagala kibeere kuba bw'ozze oyitayo experience yo naye eri very nice by the way njagadde naye naffe experience yaffe katulabe bwenetambula kubanga ate era yakatandika tugende wa musudani tati yenna bangi bafize Uncle Henry music saa zino bamuzanyo Galaxy FM oba takyazanyibwa Galaxy FM era ensonga lwaki tazanyibwa oba azanyibwa ki ekyabaawo kubanga azanyibwa kyendowooza nti Galaxy FM ezanya music wange but personally tosobola kunsibako omuntu gukyali wange ng'ate sikyali wange kitegeera okubeera nti omuntu aba tazanya music wange that is up to them bonga boy bamanyi okitegeera nze omulimu gwange gwakusigala nga nkola music wange when I come to comment about it maybe one day one time bandaba nga akasente kange oba sentekamu kangi nga ndaba litanize ntini so nenzija neŋŋamba naye gundi yona akaziki kange lwaki naye ate tekibeera ate nakyo mukimabubi naye nga mpulira ate music wange azanya ku Galaxy FM yes azanya Radios Media naye ekigambibwa nti buno buba distance olina alubamu gyogenda okutangira ennyimba ezisingako za obubaka bugenda eri mamaso ntuufu oba sintuufu ndowooza omukulu yali akozeko ekintu ekyo kyokufulumya alubamu ndowooza yali omu yali bebekulu n'afulumya agenze n'afulumya akoze yageze eki kati nze personally siri muntu oyo agenda okuyimba ku mbeera entuuseeko nga bwe nabagambe saagala nnyo bantu bagetinga etuno ebintu ebisinga byembala ng'omuntu but wabawo akayimba nga kanaakunyumira mamaso nga kanaakunyumira nga nako kadigida okitegeera message ng'ekola ki eyo sinze ngiyimbye siyimba negative yimba nnyo positivity njagala nnyo ebintu ebitutwala mu maaso so ebiseera ebisinga kizibu nze okunsanga nga nyimbye akayimba oba kafaanana kati ate siina nnyo gundi eyo kataba ako kalimu bintu byakomerera abantu sikalina okay tugende wa Matega Smith naye nga CEO Jazz already answer gwe kennyini ogiyina naye lwakuba ekitabo kibikula bwekibika kati omuntu afunamu in fact CFA omuntu afunamu be baana baffe okitegeera so fekati awo tuba twayitawo kukubeera nti nze kambale maama so nfuna akasente bwe kati kubanga ne bwe nazimba ennyumba ng'erina ebisenge 7 sisobola gisula mu bwongo okitegeera abaana be balina okusigaza buli kimu kyetuli mukolerera essaawa eno ne bwe tunaaba twepanka tutya waliwo kyetutagenda kusobola kusukala sente tugenda zikwata tugambe nti nze nina million 10 nawe olina 5 naina 6 at the end of the day when we invest it is all about the kids era ne bwaba akokyeza ku stage era zitaninga bwe zikya round zidda mu baana kyekyo kyennyini kyembadde nyongerezaako kiri nti we broke up sometime and then it having the issues with wrangles and all that, and then it to learn it settling our differences. So tetugenda sigala nga twerumangana. It's high time we sit together as brands, as people who have been together for a long time. Geostedy has an event. I have Prima Festival. So if I wake up and I want to be part of his event, it is a mileage for me. It is a mileage for him as well. It is a class for me because I'm also entering events in Prima Festival. So chinyamba konange to know how to do this because I am entering in the system and I'm here to do it. So working with Geostedy is a very big mileage for me. I'm so grateful. Ntingenda muyigira ko bingi nnyo. Ate buli mu agenda kufuna mu events, relationships ate nembanga muyombere tata w'abaana temulina kulwanagana case. Abakazi balekerawo okuwanagana batata b'abaana babawagire, support your baby daddies, be there for them anytime because sente zidda w'abaana. Another quick one, Chigenda Geostedy. As a business, Omuswahili agamba together tunawakilisha. Yes, together we can. You get?
east or west kabere gwe kabere ono kabere oli bwakwata east or west no east mutandise okukola engereza naye kyembadde mbagamba nti ffenna wano nga bwe tuli singa tugamba nti tulina ekifaananyi kye twagala okuteeka ku status abantu ne bwoba olina 10 ono ng'alina 2 oli ng'alina 3 ono ng'alina 4 buli omu aba ataddeko support okitegeera so buli omu aba benefitinga ku munne mu ngeri emu oba endala okitegeera so ebiseera ebisinga I think twandibadde nnyo nga tukonsideringa together n'ensi eyo kati nga wano bwe tuli wano omu asobola okuva wano n'adisayidinga okuva nga ye alina akantu kayagala okutoolamu akali negative nga ye kayagala okuyisaawo naye nga ffenna bwe tugamba nti tuyisaawo kintu kiri positive ensi egenda okukirisiivinga essaawa eno agenda kirisiivinga n'amaanyi mangi era support gyeba egenda okutuwa egenda kubeera really different kyendowooza nti supporting nze supporting eggwe ate ebiseera ebisinga family first yeah byonna mubyogedde byonna tujogebona omukulu badde njagala naye buli wenjagalira ndi mama w'abaana so I'm available any day tebukunyize mukono ogamba kati kenzireyo watataso kubanga abasajja kyensobola okugamba all along I've worked so hard to be here on this table because this is where I belong. I'm not a woman ayagala okera ku macha mbere wakanfumbe mbere mu kiyungu. I want to be valuable, not available. So this is where I belong, on this table, and I'm so great I'm supporting Tata so. Yes. I'm processing ntambula I'm trying to fight so hard to be on this table. Ekintu kiri wekiti fena tulina stages of life, yeah, whereby and I want us to take it very serious, by the way. Like, we always learn to make right decisions from wrong decisions. Also, but the only point is, you get? So sometimes life is not going to give us what we want. Wabugenda kutuwa ekyo olusi kyeyagala tulina plans zinene nnyo plan ndala nnyo naye tetumanyi tuyinza n'okuba tuva wano omu ne bamukubira ne bamugamba why waliwo omuwala gwa meeting mu mwezi gwa July naye kati azadde okitegeera sebiseera ebisinga tetumanyi Katonda kyagenda kuleeta kati nze ng'omusajja omusiraamu nzikiriza nnyo mu Allah era mbeera ngamba keizo oyo nti Allah tagera kibi okitegeera sebiseera ebisinga entegeka ya Allah ng'ekintu kyonna bwakitambuza oluusi bwetyo bwetugenda okugenda nakyo tewali nnyo nsonga egenda tuwalanya bantu mu nsi eno kubanga at the end of the day ffenna tugenda kukola ki tugenda kufa ekyo kindeeta ku kibuuzo nti oli musajja wasiramuka waviira mu ddya wali tonnasiramuka naye ekyo kyekimu luzungu kale naye eyo naye watambula naye n'atambula okakkana nga gwofunye ebibala naye tetuli ku mbaga era oti tuli ku mbaga naye nga yo gyeri anti tuli ku gundi ya show so eddiya soko oli akizonna tuzisuubire ku show ekibuuzo kibadde kiri nti Geostedy Prima agenda kusiramuka oba agenda kuleka ziri haki ezaalinawo ezikututte nga nawe ogambye weekoona n'obuuka nga naye we yalese Bob Marley kati naawe olese ziri insha Allah era ekyo nsobola okisanyukira n'enkikubira ne mu ngalo emirundi 1000 kubanga Allah takola ki tagera kibi omuntu yenna nze kati nganze nyikomba nti mwefuna omuntu nga Mama Zo n'okyuka n'odda mu Busiraamu Allah nyongerako emikisa ate nga kyenkyasinza okukola emiriro okuva ewa Allah kumpa emikisa
era eyo gitutenga essaalayo gyotuwadde ekyo kibe alhamdulillah kankirinde ajjagezaako omanyi lwaki she's ready because bwe tuba ne tugamba nti omuntu agwa mulaavu tagwa mulaavu n'abantu balala bolina omuntu agwa mulaavu naawe so mama zo tosobola mubuuza kibuuzo ng'ekyo because tata so nange ndi serious so ku nsi ya mukama kuno omuntu bwagwa mulaavu sometimes ne bamumenya omutima trust guno sigwe kati kankubulireko ekintu kiriwo ekiti guno sigwe gusoose nedda okubeera nga tufuna breaks ya wabula ebyawandiikibwa bigamba buli kiriko erinnya lyo kiriba kikyo oba kirikuddira regardless of ensi gye tulimu oba embeera gye tulimu oba mwe tukulidde oba ebigo bye tugudde ekyo kyo bwe kiba yajja kwetoola yonna gyanadda akomewo ogambye Yesterday is the father of my kids. apart from that apart from being a father for your kids He's my friend. Sometimes abantu bwe batukola ebintu abantu abasinga sola binginyola it is like this that nkikunnyonnyola kubanga bino byonna nzija mbiwuliriza nze stalking mama so ndi team mama so from day one yes ndi team mama so from day one tokimanyi wama kati ebiseera ebisinga omuntu bwakola comment ng'eyo someone is perfect like bw'obeera mu relationship n'omuntu tolina ate mwogerera bibi publicly so you find out a statement that could really try to fit n'ogamba abantu kale kabatwale ekyo I know they cannot explain it but let them take that because omuntu webanga mwawukanya ate taba muntu mubi okwawukana is normal abantu baze ba falling out of relationships just ndowooza baffe twakikuba nnyo ne tukibalula naye nga okubanga mama asobola okukola that statement aba tayagala aba ayagala koleki mama so kujja kuyagala mmere eriwo bwati naye Sanchez kabuze tugalewo olukungana atika kiriwo kitindako njiddamu abaana bate ku kamera bagirekeko ekintu kiriwo ekiti statement eriwo eti ffenna ng'abasajja ng'abavubuka abasinga tuli banjawulo okusinziira gye tukulidde okusinziira embeera mwe tusomedde tulimudde oba mu boarding tuvudde ngayo ne tuwumulirawa tuwumulidde wa jjajja tuwumulidde wa taata twajja tuzze ddi mu kibuga twakeera mwe tukulidde so embeera eyo yonna ogiraba buli omu agenda kulonda ekyo kyasuubira nti kyasobola oba kyayagala okitegeera so ebiseera ebisinga tetugenda gaana muntu yenna kwogera kyayagala okitegeera buli omu waddembe okwogera kyayagala so long as teetaddeeko kambe kwesalako bulago wabula tukukkiriza n'oyogera kyokola ki kyoyagala tetugenda kunnyonnyola nnyo buwoomi bwa muntu ekyo tetulina explanation yakyo kubanga that is a secret between two people ekyo kyama kiri wakati w'abantu aba babiri so I find no reason I find no reason me I'm a man my friend I find no reason for that don't Geostedy atuze ku concert what next after dining Geostedy between the two what next if we are project Tumaze dining what next yes after dying
What next? After dying, nga mutuwagidde. Tugenda zoka tuli okusente. Tugende ku sente vacation because ebitanda no Dubai. Bitundu ebisigadde. Bandange ekibuzo ekisemba steady. Young bad man to do things I don't know. Big up yourself, the mama them. Mama for your bikini. Prima ya die panenga. Echange chili simple. Olina bana mawulira abakulira kembwa. Abakulira kama bubaka kiboli neri balambo. Bubaka kiboli neri balambo. N'abaweereza ba Galaxy FM okuli Mr. Henry n'abalala. Soko tuwe general message. Otulaba bubi tuli bakyalibo solo kunokolayo komo babijja basatwalanga yolusania ebirala sokolete Galaxy's family. ekintu kiriwo ekiti ebiseera ebisinga abantu baagala nnyo okumanyira abantu abasirika okitegeera so sometimes tuvaayo n'okangulako ku ddoboozi ogamba abantu naye waagwa okitegeera so ebiseera ebisinga okujjayo ekintu ekyo naye abantu tebamanyi nti tusobola okukola ki okutabuka titusobola okulwana ng'abantu omuntu n'aviira ddala mu mbeera n'alwana naye era ekirala kiriwo ekiti good or bad publicity is what is good is publicity ekitegeera so ebiseera ebisinga naye asobola okuba ng'alina ate ettofaali lyatwongerako so tetusobola ate mubivingira kusukka ddakiika 2 zetupositingidde posti bweggwa oyo nga tumwerabidde okitegeera kubanga tetusobola kukiipinga beef ate mba ndaba kintu kitini nnyo to keep. So Galaxy FM tewalimbwa tewalimbwa akasembayo ntakazindalo kano osobola okuwa Mr. Eno MC ku show yo kuba MC wa shows na mikolo kati kisinziira kati ku show ng'eyange bw'aba afiitingako era of course aba asobola okukola simugaana kukola okitegeera so bw'aba tasobola era wabaawo omuntu omulala bwe wabaawo ekintu ekirala ky'aba asobola okukola ng'akikola bw'aba ayagala okujja ku show ng'ajja ku show obusiraamu tebutukkiriza kuwalana. Mama Sabadaina, Mama Soka demo echa Galaxy era kubanga yatwalanga yemmere. Zeso mukisa guno okunyora wamu n'aba Galaxy kitalonye kya Mr. Pius. He was my very good client. Era kyali kibinyonyonye kyatuukawo. Then my Galaxy family, Galaxy is always family. Balambo mukola naye because yanyambako ku bintu bya Jumia and all that. Bantu banji nnyo nkola nabo from Galaxy, and Henry is a very good person. Sagala bantu bamu soseke bigambo bigenda mujja kumulamwa. He's a very good man, a very supportive person. Era bantu bamuwagire. He's a very good person. Galaxy's family. Mr. Pius. Tuli kuchubana munyonyo era nga twebaza nnyo chubana okubeera nga yatuwadde venue eno bwe tugenda okukola show era inshallah tusaba shene tukolere show entegeka yayo since it is a corporate gig and it is dying, so to expecting okwavinga dina n'abantu baffe mu ngeri disorganized. Tuyina entegeka eya stage entula y'abantu engeri gye bagenda okukola ki eri so special this time okusingako ne editions ezisinga ezize zibaawo. So olunaku olwo tutunuulidde okubeera nga abantu tubaweera ddala ekintu ekyenjawulo. Ennyingira y'abantu bonna bagenda kubeera tuyinawo ba ushers baffe abagenda okwasaganya abantu onamutwala eno onamukata eri we bawuliza kano ka music still security egenda kuba titles ino Chibana security weeri ebisinga ebineeyongeraawo kigenda kubeera nga kiri worth it okuyingira emitwalo 10 a table of 5 people yakakadde emiryango gigulawo saa 11-12 era nga abantu ffe kasatula abantu saawa 2-3 ffe nga tusumulula
because show badde saagala nnyo tukikube ng'abali mu kuba enkuuka, so tugendera awo. So nanjagadde okwebazaako Keys ba sponsors bange, where I come from, Prima Lusania. Although you don't want to talk about Prima Cosmetics, but it is also under their portion. Tuinako Marina Apartments, then the house. Never sponsors abalala kuja inshallah. I see you Bambaya. Mama so bali kuja kutima Paris. Amina, Mukama tubere. So dine with Geostedy 28th of December wetuli. Njagala okwebaza buli munnamawulire ali wano ku lw'omutima omulungi. Mwebale nnyo okujja, omulala agaana, mwebale nnyo, mwebalire ddala Keys.